Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu eky'omuziki. Endobeso. Kalesebo. Nyabo nkulamusizza. Wandisebo. Tinkulamusizza maama. Kalesebo. Oyogera ne Kadima ku beat wano. Kona yenga nsanyusa okuwuliza Kadima. Nange nsanyusa okuwuliza munange. Sebo. Uli otya? Ndi bulungi taata. Njogera naani ono? Ono Nakityo Nuuru. Nakityo osinzidde wa? Ndi eno Kalagala eno ng'oyisizzeewo obulenzi. Akasimu nkalabi wano ne ŋŋamba nti kakubire buzibu ki munnange? Era taata neeyanzisa neeyanzeege. Nanti noonya omwana wange. Omwana wo? Omwana bamunjijjako nga wa myezi 9 era nga bw'omanyi aba. Ani yamukuggyako? Taata we be bamunjijjako ne balamu bange. Nga wa myaka 9? Nga wa myezi 9. Nga wa myezi 9? Nga yali akyali muto. Yali akyali muto munaye nali siina nnyamba, ndi mukazi mulema, ndi munaku bwentyo Kadima nga bw'obimanyi. Ne bamutwala. Kaakati okuva oludda nga mumulaba? Siddanga mumulaba, waliyo eyo mukwano gwange bamuyita Saala mu Kirombe eyo ng'agenda ku Kiyudaaya. Ye yaŋŋambanga nga nkyalina akasimu. Nano babadde ku Lwekyengera. Mu Kiyudaaya kyawa? Ng'agenda e Masaka. Taata w'omwana baali bamuyitaani? Baali bamuyita Yosiya Kigongo, yaliko waliko defense awo Ekireka. Yosiya Kigongo. Mwaka ki gw'ojjukira gwe batwalamu omwana? Kadima nze saasoma taata era siyinza kugamba nti mwaka bwe guti. Tomanyina kumanya nti myaka bwe giti gye giyiseewo? Je myaka mingi kubanga gwe balirira we namuwerayo nga wa myezi 9. Kati we namuzaalirawo nga wakyaliwo obubbaasi obwo obutono. Omulembe gwali gwa President Museveni? Obubbaasi obwo. Owaayi? Wangi? Omulembe gwali gwa Mwami Museveni? Gwali gwa Museveni. Bubbaasi ki bannange? Bubbaasi bwavanga eno Masagungi eno Kiwoko eno. Nga nange anti bwe nninyanga ngenda okunona obuyambi bw'omwana. Kaakati omwami omusanga bamwesiŋŋaana wa? Omwami namusanga awo era Ekireka awo kubanga waliwo mukwano gwe bamuyita Saala akuba amayinja naye kati naye yavaawo. Era we twasisinkana. N'omwami akutokosaawo? Nantokosa munnange. Naawe tewagaana? Nange twagaana ng'ate era omwana mwagala. Nga naawe omwana omwagala. Omwana ye yali ani? Omwana bamuyita Ebeneza, lye baali bamutumbeko lyokka oba kati bamwongera simanyi. Ebeneza nga bangi waliwo n'Ebeneza gwe mmanyi ow'emutundwe. Yali muwala oba mulenzi? Yali mulenzi Ebeneza. Nawe wonna Kireka kati bamumanyi era bampuliriza kati era bamumanyi bulungi. Kaakati kye tugenda okukola bakubira omulanga abantu b'Ekireka. Abantu b'Ekireka mwenna mbakubira omulanga ne Saala yennyini gy'ali. Nakityo Noola kubanga ye bamanyira Nakityo lyokka naye nga mmanyi. Bonna bampuliriza omwana wange Ebeneza nze mulanga bw'aba awulira akube ku simu naye kati era gyagiddamu kubanga nze saagikwata mutwe. Bannange munyambe, omutima gunnuma ogw'omwana, omutima gunnuma. Ongambe muwayo nga wa myezi 9 sitangayo omulabako. Kaakati tewamanyako na gye bazaala musajja? Era mama we yali awo baali bamuyita Naalongo Lubanjwa. Naalongo Lubanjwa era naye yali yasookako obwaloko defense awo n'afugako awo Ekireka. Naalongo Lubanjwa ndoza yali Lubanjwa we baali babeera. Nze we nabasanga awo Ekireka nga balinamu ne bannyina omu bamuyita Mwebaza, omulala Mwerabidde erinnya naye ng'alina ne baganda b'abalongo Waswa ne Kato. Kati Ebeneza bamukimaawo? Wangi? Ebeneza bamukimaawo w'obeera?
Ebeneza nali nkyagendayo okunona obuyambi. Wagendayo okunona obuyambi ne bamukugirako eyo. Nangamba ajja kulya obukyafu mulima mubeera mu byalo omwana waffe ajja kulya obukyafu awo lwatandikira. Omwami yagamba. Nazaala wange yaŋŋambanga. Ng'omwana ajja kulya obukyafu. Ebeneza ne bamutwala. Ebeneza ne bamutwala kati omutima gunuma tere mwana yekka gwe nnina. Tewaddamu kuzaala mwana mulala. Kati okuzaala kwagaana oyo yekka gwe nnina. Abeerawo. Abeera atuka. Mbeera eno Kalagala. Era Kalagala. Kalagala Luweero. Kalagala Luweero. Bambi. Kati manfubirako taata ennaku ennuma. Nkitegeera kasita okubya omulanga. Okola biki Kalagala awo? Era nkola gwakupakatapakata bwentyo. Naye ng'omutima gukulumira Ebeneza. Omutima taata gunnuma myaka emeka mwana ne bamukweka nga tomulabako. Kati omutima gunnuma. Nkitegeera. Ndabira wano kati n'amaziga gayiika. Omutima gunnuma. Tokaaba Mukama ajja tuzibula amaaso kuba kati Ebeneza kyemmanyi mukulu. Yakuze. Yayanziza munaye kadde maama nfubirako taata. Kankufubireko nga ne Mukama Katonda bw'omusaba. Kale kadima. Atuyamba atulage Ebeneza. Omwami amannya yali ani taata wa Ebeneza? Taata wa Ebeneza Yosia Kigongo yaliko waliko defense ekireka. Yosia Kigongo. Kale wana Kabogoza ina kyobuuza omukyala kyonna. Kale sebo taata weebale kunkubirako munnange enfukamidde neyanze kale maama katusabe. Kale sebo Mukama Katonda atuviire. Kabogoza ina kyobuuza omukyala. Tolina. Kale maama. Kale Jackie Kachiri sikutegedde ogambe mutugaana mutya awo kulemererwa tusalawo kwoloola. Abagaana kola ki? Oba batangira mpiira. Abunga na muliro. Jackie babagaanyi baki. Mama namwe ndabaliga kutumidde wano mulaba message z'abantu. Bami mukyalo yankwasizza ennako. Kale omuntu ne bata yesobola kamujjako mwana we. Kale wo mujjeko situganyi. Ayinza okukwata sola mulabirira. Naye ate tumugaana mumuwana mulabangako. Leka we nkolagana. Oba mulembe gwo tegwali nkoma simu. Mbu bagamba ajja kulya ettaka. Bwe yamuzala yanga yitalirya. Omusajja yamwagalira nga yayitalirya abantu omukyala alyetta. Kyagamba. Ali awo abantu abo si bantu balamu. Omuntu olw'okuba okozesezza bakozesa advantage olw'okuba nti ono omukyala agambye mulemalema bambi teyeesobola ne bamuggyako omwana we n'olukujjukujju naye nga naawe nnyazaala wayingirako muleeba omukazi mumuwe omwana we waakiri ajja amulabeeko lwaki mumukweka bannange katusabe nga siba muli asooka siba muli asooka nga baamulya dda omukazi naalongo katokolo ne bwegambye onkolera emmere ya mirundi 10 nina ensonga lwaki balituweereza kadima nga bamanyi omwami oyo oba bamanyi ku famire yoyo bambi bayamba omukyala bamukubireko kuba mutima gumuluma nange nkwasizza ennaku kuba mpulira omutima gumuluma nange kuba omuntu omuzadde olina okugumwa kati aluma okulaba ku mwana we bambi abamumanyi bamugambe nti maama wamunoonya sigadde nzima makulisi nze nkaabe ne ganzigwamu Nebe Nazala namwe mulimba kuba omukyala agambye Nazala go wakirimu ennyo naye mwalibadde mukomyawo omwana we bannawe mumanyi ekisa ky'omwana onamalinde ekawuku Kabogoza omwana yani? Omwana ni mwana. Omwana ye mufumbo ye mwana. Omulenzi gwe banoonya Ebeneza. Omanyi bano nakayimba kabalokole kebamba Ebeneza. By the way, bwayogedde ku linnya ezijukidde akayimba kabalokola ako. Nawe omwana Ebeneza amula. Kano kebayimbanga batunudde mu bbanga. Era omaze n'owemuga. Nkyaka balokole. Omanyi nyero Ebeneza itumwa. Kale mama sebula. Gamba wayakali mu kano. Abawala ababalenzi abasobola okukola babeetaaga mu bwangu wandike namba y'essimu eno beere nga bakubirako abalina emirimu mingi nnyo gwe bakola gwa kunoonyeza bantu mirimu abawala basobola okuba nga mukola obwa housemaids
abasobola okubanga mukola bwa sales n'abasobola okubanga mukola ku mobile money n'abalenzi si bawala bokka kale simu eri 0760 23 90 08 0 7 9 34 58 58 owaye ku diblo twalese ebime bipya kati ne bwobanga oli wabweru bange mwalese zitopiro zonna esya bingi mpya bazita tops naye ne bwobeera ng'oli wabweru wa Uganda oba kale oli nakasongolo oba oli Masaka nga tosobola kujja eno Kampala ng'oli bize osobola tuweereza eddoboozi lyo ng'oli muyimbi tuteekako ekidongo ne tukikuweereza ne tulimastering olimba luno olufuna nga tutuuse na mu studio so gwe muyimbi nawe ayagala okujja mu studio yatukwandiriza jangu mu studio yaffe tusangibwa Kamoocha oba tukubire ku simu eno omanye ebisingawo essimu eri 0702 23 ne oba tulikodingangako nkiddamu bulijjo tusobola okulikodinga olimba lokasitola nga osobola okwogera era osobola okuyimba essimu gwayagala okuyimba mu studio eri 0702 23 anti ekisinga okunyumira kiri nti oyogera bw'oba oyogera osobola okuyimba kasinule tukula mu ddibu osula bulungi